mukulikeyo mu kitundu kyaffe ekya24. Kino nno kye kitundu ekya25 wansi w'omutwe ogugamba nti kali amaggwa. Tujjukiremu katono ndi mu kitundu ekya24 twalese Flora alaze Pawulo ng'alina ettu. N'olwekyo nga bateekwa okwanguya entegeka zaabwe. Pawulo emmeeme yatandika okumwewunika, kyeyava asala ag'enkolya. Tweyongere nno mu maaso n'ekitundu kyaffe ekya25. Ge yayiiya gaali gakwewandiikira bbaluwa ng'eringa eva eka, era ng'emubikira mukyala we nga bwe yafa, era nga bwe bamulinda okujja amangu n'embiro okuziika. Bwe yamala okwewandiikira ebbaluwa eno eyali mu luzungu olukyamukyamu, n'agisomamu, era bwe yatuuka ku lunyiriri olumuyita okugenda amangu okukola ku by'okuziika, n'alabira ddala ng'amagezi ago gamuyamba bulungi. Amangu ago n'ayambala essuuti ye eno eyali esinga okuba enzirugavu, n'atambula n'ebbaluwa eno mu ngalo ng'akotese omutwe era nga munyiikaavu nnyo. Yayitira ku dduuka lya kolegi n'agulayo gaalubindi z'omusana n'azambala, olwo n'ayolekera erigenda ewa Flora. Era yamusanga akekeza teepu mu ofiisi. Pawulo teyakonkona na kukonkona, yayingira buyingizi. Flora eno ng'akyatunudde mu katabo ke Yakobo bye yali akuba ku teepu, yamuwoggolera nti, lwaki oyingira nga tokonkonye? Pawulo ne yeetonda nti, nsonyiwa. Mu butuufu Flora yali tategedde nti aboggoledde kabiite we, naye bwe yayimusa amaaso nga ku munne, ko ye nti, kabiite kiki? Mwebale okuwuliriza kitundu kyaffe kino ekya25 ate tusisinkane mu kitundu ekya26.